tuwumudde mbuuza mwami Kakiika nti dduwa abatuyita ku dduwa ku nnyimbe ezitalekera ku kusabira abagenzi ebitalekera tubagambe tutya n'atugamba ayina obudde genda ayagala ekimere genda okirye naye bw'oba toyina budde ebintu ebimu byesonyiwe wenjagalira otubulire ku value y'obudde abantu abasinga obudde tubutunda ne tubwebakamu mu buliri ne buyita kale sigenze naye neebase mu buliri bamaliriza basiimye kubanga nze tekuliiko omuntu abeera nadduwa kuno nesimuwa nkota z'amatooke 20 n'enkuzi ziri mujja ziraba mpitirivu obungi oleeta akamotoka oba booda n'eggaali era nze mbawa enku ezifumbisibwa ku maduwa gaabwe naye mbayitako bulungi ne mbakubira kajjambo bulungi teweeteekera byakumala budde kubanga bye mbawadde nnina obizzaawo ate mbawadde ate mmala okutuula akawungeezi konna nkamaliraawo ate olwo naabizzaawo naye gwe toddakaawo ne weeraliikirira nti nze baani abalijja kulumba erwange baani abalibeera ku dduwa yange kati awo kyekyo kye tulina okutandika okutegeera edduwa kitegeeza kusabira mugenzi olina okikola buli lunaku buli woofunidde essaawa buli wookoze otya kino kye tuyitera okuyita abantu omulundi ogumu oba okusabira omugenzi oba ekyo kyateekebwawo era kati mbategeeza ekigendererwa kyange ekyokureforminga ebintu bino njagala okukontiningisa abaana omulembe ogujja guleme kulaba ebintu byaffe ebyobuwangwa nga bisaanawo nga nteekamu ebintu ebiri acceptable abaana b'omirembe gino bye bakkiriziganya nabyo nze ndi principal mu international school ndaba abaana abakulira ekkololo n'emuyenga ng'omutuuzaawo nti bagenda kusalako nviiri nti mugenze ku gundi mu kijja mulina okujjamu engatto asigala mu mmotoka ate bataata abazadde b'abantu tebakyakuba baana nange nina abaana abange kati mbuulira bwe mbajja okulima ebijja kati nga wano bazze okulima ebijja ayagala asigala mu ngatta ayagala mu sapatu ayagala mu bigere mwana wattu kye nasooka okugjawo biibiri bitunuulire ebijja ebyaffe tebibeeramu muddo nanti batugamba wakiri oyerako bwoti yes era oli agenda bulungi nnyo n'akuulako akaddo ku kitaawe mu ngatto ze kati kati gwe mbuulira nina abaana omwana is a financial analyst ng'omugamba ajjamu engatto era omulundi oguddako tajja kujja ate sirina authority emugamba nti nkulagidde jangu kati eriyo ebintu kati nga juzi mukadde waffe oyo bw'afudde lwentegedde engeri gye banaazaamu mayiti kati nze nzaalibwa mu kibuga nkulidde mu kibuga simanyangako we banaaza mayiti bw'ogenda ku muntu afudde obeera eno bbali batuule babeera eno bbali kati maliriza ntegedde abantu babanaaza ne babatukuza nga temunnaba kumusabira olwakirabye engeri gye kikolebwamu n'otakyagala ne mmanya nti omulembe ogw'okunaaza abafu guweddeyo abaana omugigi guno ogw'abawalimu bano ab'okukyalo abasiima okubawa enkoko nga be batunaaziza abafu bwe gunaggwaawo baani abalala abalinaaza omwana wange ajja kusobola okunnaaza nga bateekawo migogo nga bateekawo ttaka basimakanya mu gundi era okumaliriza nga nzimbye akayumba kaakano we tugenda okunaalizanga abafu baffe nga kali full fledged kalinamu amazzi kalinamu toilet kalinamu ekitanda ekikoleddwa mayiti kwetuula omuntu nga ayingiramu okugenda okunaaza mayiti nga naye awulira teyesitala talina kyeyenyinyala kati okugamba nti ensiisira na buli kimu sikoma nze kukugamba nti discouraging ensiisira nze nsuubira Katonda ekitone ekyo yakimpa tunuulira emyaka 10 oba 20 mu maaso omukolo guno gunaasobola okubeera sustainable kati ekyokunaaza abafu abawalimu bano ab'okukyala abambala bu Japan bwe banaggwako bajja kutuyiwangako buyiyi mazzi katono mu bufunze nga teri kunyiga lubuto
kubanga abantu benyinyadde embeera ey'okugenda mu nnyumba n'osimamu akanya, embeera ey'okutwala omufu mu mimwanyi ne muteekawo emigogo ejja kutuuka ng'omulembe ogujja era bw'onooba okalaze n'enkalejinga nnyo bannange abalina obusobozi tutegekere nnyo kubanga kano si kaawano ffekka era ku muzikiti nabagambye buli mufu gwe balina bwemba okuginaaza obulungi kubanga nze nkimanyi abawalimu bano abaliwo bwe bana omugigi ogwo bwe gunaagenda teriiyo muntu ajja kusobola kutwala maiti mu bitooke mu mmwanyi bateekewo emigogo basimewo akanya. Nga tuzzeeyokko katono ku value ya time nabadde nkubuuza nti okusinziira ku bwotawa abantu budde nga bw'oyogera naye ng'obawa ebikozesebwa toddako awo nolowooza nti naawe watya ovudde mu nsi ne bakuleetera enkota z'amatooka 2 anti baleetera olwo bamulekwa ne bannamwandu ne bateeka awo ne baleeta enkoko n'ennyama omulambo gwolwo tegusuuse okubeera awo ne bamulekwa bokka ne nnamwandu. Mwana wattu ne funeral plan dignity funeral plan ngirina wagikola ebyo bya yes era n'abafudde wano ewaffe ekisookerwako kubuuza famire nti banaye munzikiriza nkubire maiti egijjewo mu maka ge egitwale ku gundi yaabwe egirongoose oluvannyuma egitwale gye tugenda okuziika e Nabalanga munnange atuyambe ku ntambula kirungi nnyo sirinaamu buzibu abantu gye bakoma obungi ennyo nti bazze kuziika kakiika balinyirira n'ebintu bingi nnyo basala ensawo kitegeeza tukole nnyo okuba n'ebintu okusinga okuba n'obudde bw'abantu no si budde bw'abantu tukole nnyo buli muntu Katonda yamuwa ekintu w'alina okuyambira ddala ku kyalo kulina okubaako abasimi b'entaana ddala ku kyalo kulina okubaako abanaaza maiti naye tobeeranga a jack of all trades gw'osima entaana gwasula kubafu gwaleeta amatooke olina okumanya kiki ky'olinamu speciality kubanga nze bwe kuba ku yooyoota kitooke oba mu mwanya oba ki nkiremerako nnyo ne kintwalira obudde naye ate amatooke ago ne sigaguza bantu naye nga bawa kati nina waliwo ojja okulaba we nasenze olusuku n'emmwanyi abantu baleese emmotoka ne boodabooda ne batikka amatooke nga bwe baagala. Batugamba mbu omukisa gusanga yeetegese mu katundu kaffe akaddako njagala mwami Kache katubuulire neetegeka nti omukisa gunsange kubanga nga ye omukisa gwa COVID ogwembaawo n'emiti bwe gwamusanga njagala oluvannyuma lw'okuwummulamu tutandikiraawo.